Katonda Katonda abalungi nsanyusa okubalaba nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, situuse nnyo leeti kiri awo newankubadde mbadde bize nnyo. Era nzize kantindiggwa, naye nebaza Katonda kuba ntuuse. Okuva ku makya ndi bize nnyo. Prayer warriors bamikwano munsonyiwe leero siyiseeyo wadde n'akatono, naye olulala nja kuyitayo, olulala tujja kuba ffenna nga bulijjo. Mbaniriza mwenna mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale okubeerayo, mwebale kujja. Njagala osharinga evidiyo eno tubeeko bye tudisikasingako mu Bible and Politics. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2, omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021. Kwata woowandiika, mwabawandiika notes, wandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula eya 24. Essuula yonna ogenda gisoma ogive ku lunyiriri olusooka ogituuse ku 22 olusemberayo ddala. Era tugenda kusomawo ebintu bingi. Olwaleero tugenda kubeera nnyo mu Bible. Yes, leero tetulina nnyo security alerts, oba nzisembyeyo. Tetulina security alerts leero, naye mbasaba mubeerewo kubanga n'ebiriwo nabyo era tubyetaaga. So tovaawo. Maureen Skin Care sisobola mwerabira, mwenna mbalamusiza kuba muli bangi, sikyasobola kuddayo okubaaniriza. Bwe tuba twakatandika nsobola okuwanirizaako waakiri 10 abasooka ne mbasoma amannya, naye mwayiseewo dda, wabaddewo ebitereezebwa wano, so ne mumpitako muli bangi nnyo. Naye mwenna mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nyongera okwaniriza abapya, buli lunaku twegattako abantu abapya. Nammwe mwebale kujja abapya, Mukama bawe omukisa. Nebaza mwenna abalabira ku YouTube, nebaza mmwe abaddamu abagirabya ekiro ku account ASP Bible and Politics Facebook account. Tubeerayo ekiro ssaawa 3. Nammwe mbaaniriza nnyo era mbeebaza okubanga era nayo tubeerayo bangi. Yes, ne ku YouTube balabirayo bangi. N'abalala abatambuza message eno mu ngeri ey'enjawulo, nammwe mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambuza message eno. Ne Ssekanyolya nandi mwebaziza, naye omusajja nteekako emitwe eminene. Ssekanyolya ndeka emiggo gyange gimmala, bankuba emiggo gyange nga gyange, toyongerezaako gijjo Ssekanyolya. Olumu nja kujja nja kusabirako ewa Pastor Kiganda baŋŋamba w'osabira. Ab'ebyuma bya kasooli be bajja tutaasanze naawe Ssekanyolya, nkubuulira. Ab'ebyuma bya kasooli ebiddiriddewo awo be bali tutaasanze naawe Ssekanyolya, nkubuulira. Waliwo omuntu akumanyi yakuŋŋamba ajja kundeeta bulungi nnyo ndage nti oyo ye Ssekanyolya, ojja tuwulira. Naye nga ekyokutambuza message sikinaamu buzibu, obuzibu mbuyina ku mitwe gy'onteekako. Wandiika Samwiri ekisooka essuula eya 24 okuva ku lunyiriri olusooka otuuka ku 22, oteekeko omutwe ogugamba bwe guti: si ffe tetugenda kuwoolera ggwanga,
era sifa balina okuwolera eggwanga, Katonda yagenda okuwolera eggwanga. Bible and politics. Gwe wenna ali wano nga wali nga musumba we yali yakugamba nti politics muzimu, politics byansi, simanyi ffe tetuli bansi, politics mumulekera ab'ensi. Bw'obeera mu politics togenda mu ggulu, bw'obeera mu politics oba omenye Bayibuli, bw'oba olina omusumba bw'atyo mutaaginge wano, mutaaginge wano omugamba agende ku ASP Bible and Politics awulire message zonna eziriyo atubuulire oba obwo obubaka tebuli mu Bayibuli. Era abo abasajja bwe batyo Museveni loli yagamba baali baatwebasiza mu ebyo. Kati omusumba we yenna mutaaginge bajje batubuulire kino. Dawudi ne Sawulo okulwanira entebe ekyo kibeera ki? Oyo abeera physics oba abeera biology? Njagala bajje batubuulire abeera physics oba biology. Yesu okubeera kabaka oyo abeera accounts oba economics? Oyo si politics, si political. Mwe basajja mwe bali baatwebasa. Wamma mwebale kujja bamikwano tugende mu gundi tutandike gundi. Morin Skin Care nga bulijjo ku kizibu ky'olususu. Morin Skin Care ky'ekyokuddamu ky'olususu. Ojja kumukubira ajja kutuusaako ebizigo bye weetaaga okwetoloola ensi yonna. Naye bw'oba oli London ate gwe kiba kisalidde mu ntamu. So gwe ow'e London gwaba gwe oba tonnayogera nga byakutuuse. Kakati US nammwe aba US nammwe era nammwe kiryoke. Kakati nammwe abeewala otuwaamu just budde butono n'ofuna ebintu byo. Yes. Olwaleero njogeddeko ne Pastor Muwanguzi n'antuma neera naŋŋamba mbeebaze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Aŋŋambye bw'ati waliwo ebyawandiikibwa bye tulaba mu Bayibuli olumu ne tutategeera makulu gaabyo. Kimala kukutuukamu omala tuuka mu kawaayiro ako ne kakukwata n'omanya kye kategeeza. Pastor asomesa pastor. Bayibuli teggwaayo. Pastor Muwanguzi muyi ali ku ndiri asomesa pastor wa Bible and Politics amugamba waliwo akawaayiro akankutte nenzikiriza nti Bayibuli kitabu kiramu. Ne mugamba pastor mpulira sooka onsomesa akawaayiro ako. Olunaku lumu mu Luka essuula 2 Yesu yabula n'apaala n'abula. Abazadde ne bamunoonya nga tebamulaba. Banoonya omwana muto nno bawa myaka obeemeka oba 3 janti ginawera na 7 ndowooza. Banoonya omwana tebamulaba. Munaye ng'omwana yagenza ali mu yeekaalu mwasula mwasiiba. Kati bawulira rumors zitambula nnaku mmeka omwana wa Yusufu yabula. Omugunju gwe wa Yusufu gwabula. Omwana gwa Yusufu gwabula. Kale omwana omuto okubula kwegya emyaka. Kati omwe yali yabaddeko ku chaachi n'abagamba netta huyu mwana teyabula. Omwana zino ennaku zonna buli lwe ngenda musanga ku chaachi ali mu yeekaalu wali mwasula mwasiiba. Munnange nga bagendayo kunona mwana nga bamugamba gwe mwana gwe bukyango ojja wano genda osome Luka essuula 2 ne bamugamba gwe mwana gwe bukyango ojja wano toluddangako waka. Bazadde bo bali wali ebweru bakunoonya, maama wo ne baganda bo bakunoonya. Yesu n'abagamba bw'ati maama wange yaani era baganda bange be baani? Bye mungamba sibimanyi. Nze abo abakola kitange byayagala be baganda bange ate be bamaama. Yesu n'alemera mu yeekaalu. Pastor Muwanguzi agambye akawaayiro kankutte. Nnyina benzaalibwa nabo naye si be babaddewo. Baganda bange baganda bange bamaama bange ne bataata bange. Ye Katonda be yangattako wano juuzi mu yeekaalu mwe mumbeereddewo. Ansomesezza ekyawandiikibwa ne mba nga atakisomangako. Akawaayiro kamukutte. Aŋŋambye mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye kati ali yawulira ebbugumu agamba naye alina abantu be USA. Alina abantu be UK alinga Afande Katongole. Afande Katongole ennaku zino essente Museveni ne bw'aba amuwadde ne bw'aba tamuwadde tebimukwatako. Ali ya Zealand, Switzerland, simanyi US, simanyi eyo bwe wato South Africa. Ziva bweru wa ggwanga. Naye ebweru alinayo omwana omu ate ali mu Bawarabu ate amulinda omwezi guweddeko.
naye nedda abeerawo nga waliwo ezize kikigwani nze ndi wano London nkutumidde afande Muzeeyi Katongole gwani waliwo katonda lwako ng'oyagala okutegeera baganda bo abatuufu dderi Yesu yewali baganda bo abaddala ddala gerigeri pasita nsomesezza enjiri naŋŋamba kale mwana wange akawaayiro leero kankutte era n'akitegeerera ddala nti Yesu newankubadde yali mwana muto yabyogera mwana muto teyabyogeza buto pasita kimulidde n'akakasa nti Yesu newe yabeerera omuto yayogeranga magezi ebyo nno si bye byandeese wamma Mukama abawe omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo pasita Paul Muwanguzi essuubi lye liri mu mmwe mumukoze bulungi is proud of you mwebale nnyo mwebalire ddala now bingi nnyo bye tulina okwogerako wano olwaleero mu politics then ngende ne mu politics njagala kumuyitamu mangu mangu okusooka byonna njagala okuddamu abantu most especially abantu gurupu y'omugenzi ekikulu waliwo omuntu nga saagala mwogerako kubanga abeera yafa nga bw'omwogerako oba omuzuukizizza kuba kati kinnuma okujja wano ne ŋŋamba nti njagala okuddamu Kimbuguyu mba saagala muddamu naye njagala okuddamu kategori eri egamba tukwate emmundu ni Gashumba yagambye bw'ati mweri vidiyo gye yanvumiddemu mbu ninga calculator nno ndi mumpi nga calculator Gashumba nyimirira olabe obanga nenkana calculator yagambye bw'ati nze kati ngenda kusomesa abazadde bonna mbabuli tewali kuddamu kukkiriza mwana yenna genda mu politics abaana bafudde Kyagulanyi attisizza abaana b'abandi babattidde mu bintu by'ebyobufuzi Museveni tasobola kuvaako bw'oba oyagala okuggyako Museveni nze ng'oyagala okuggyako Museveni genda oleete emmundu kaakati bannaye muwulire omusajja alina omutwe ebyobufuzi bittisizza abaana wabula baleete emmundu bajjeko Museveni musajja gwe emmundu ogiyita ccupa y'amazzi nti kati olwo bwe baleeta emmundu abo b'ogenda ozikwasa ogenda kuba obataddeko ccupa z'amazzi kutaasa bulamu emmundu mu Luswayiri bagiyita sira si bulamu wabula agamba ono politics wa constitution mubi ffe gwe tugenda mu constitution ne twewandiisa tulonde abakulembeze oyo tumuveemu kubanga tufa wabula baleete emmundu Gashumba atwegatteko tugende tulwane kati abo abantu bwe batyo balina omuntu gwe bakolera abantu bwe batyo benziza okwogerako leero era omuntu agamba ne muddaawo ne mugamba mbuno Museveni avaako n'akalulu Museveni ajja batta bamalewo mbabuuza Museveni tagenda kubatta bamalawo ate musenga mubadde mumanyi bannange buli omu yandiyongeza ekyo kyakola peacefully ffe tetugenda kuwoolera ggwanga bannaye tewali kintu kigenda kututuukako wano nga mu Bayibuli tekyaliwo osoma Bayibuli n'obanga atagisomangako osoma awantu n'obanga atasomangawo ng'ekintu kikomyewo buto kyeyubudde ekyawandiikibwa kiringa ekyeyubudde nga wakisoma n'oddemu n'okisoma nga ate kati kirala awo nawo tugenda tuukawo Gashumba akoyo abaana b'abandi okufa wabula agamba nedda mutusakire emmundu Gashumba genda oleete emmundu ogikwase Shira mugende mulwane genda ne Shira anti oyagala kulwana genda ffe wamma tetugenda kukwata mmundu kyatukola bulungi nnyo omuntu atukulembedde nabagambye omuntu ali civilized ebikola byasooka ne bimushapinga ne bisooka ne bikubya memory n'asooka n'adda mu layini n'abeerera ddala musajja wa Katonda tayagalira ddala kintu kiyitibwa kuyiwa musaayi naye ne Sawulo yayiwa omusaayi gw'abalala naye Dawudi yagaana okuyiwa omusaayi gwa Isirayiri Dawudi yagaana okuyiwa omusaayi gwa Sawulo okitegedde yagaana okuyiwa omusaayi gwa Sawulo ne chansi yagifuna Museveni muleka mbabulire Museveni ayiwa omusaayi gwa bannayuganda si gumu sebiri nga nsaba essala ne ŋŋamba bwe nti ne mugamba nti Mukama tetwagala musaayi gwa Museveni kuyiika mu ngalo zaffe I mean it
kubanga ate era nakyo kisoboka omusaayi gwe okuyiika mu ngalo zaffe naye tugunaaba tetwagala musaayi gwe guyiike mu ngalo zaffe twagala katonda y'abaawoolera eggwanga kati bwe tubyogera bagamba nti olwo ffe tuba tulimba abakuta olutalo ne tulukwasa katonda nedda katonda ye wooli yasinga naffe kati tulina kambabuulire tulina access okukola Museveni ekintu bwe mba nsobola okujja ne mbagamba nti caayi yamulemye okunywa nga ddala caayi yamulemye okunywa yannyogoze ne nkubulira bwe baabadde batudde ku ttebo bonna nga ddala bwe baabadde ne bye baayogedde byebyo olowooza tetusobola kukola Museveni kintu tetusobola kukola Museveni kintu ensi yakyuka yonna eyagala change ne mu State House baagala change essuuka ze yeebikka zaagala change ekitanda kwe yeebaka kyagala change Museveni tulina access okukola ekintu tulowooza mbunuuli wa kabi ebyo byaggwako omulembe gw'olimu sigugwo oyogera tukuwulira oteeseza mu State House ng'ekkata tukuwulira awo politics wali awo ensi bwe yatuuka kati gwe tobimanyi omanyi biri eby'omukinaana bye wawandiikanga amawulire ne gafuluma omwezi ogujja ne gakola omwezi ogujja ate nga gabadde ga mwezi guli eyo twavaayo era tusobolera ddala omukola ekintu wulira banenja kusembyayo politics ndowooza ekyawandiikibwa kyekisoose leero anti mudduka nnyo mu kiraasi leero mbalina kubanga ate politics ali wano bwona omusubwa owedde ebigezo tojja biyita wamma gwe wulira olunaku lwatuuka bwona osoma awo ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula eya 24 Sawulo hold on. Yes, sir. Yes, sir. Where? Okay, I'm going to, I'm down to open the, or the room. Bamikwano munsonyiweko katono dakiika emu waliwo wana akantu akantawanya katini leka nkamalirize nzije tugende maaso. Please go to swimming pool. Kwame is going to stay at swimming pool. Ako nkamazi bannaayo munsonyiwe wulirayo olunaku lwatuuka Sawulo n'anoonya okutta Dawudi bw'amunoonya omutta amuttira ntebe nno Dawudi teyanoonya ku Sawulo kumutta naye Sawulo n'anoonya Dawudi okumutta naye olunaku lwakya lumu Bayibuli egamba Sawulo n'atwala abasajja 3,000 ng'abawandiise okwetooloola Uganda yonna Isirayiri yonna n'abatwala okunoonya Dawudi omuntu omu n'alyoka anoonya Dawudi ng'ayagala mutta nga Dawudi yeekweka to the extent nga Dawudi abeera na mu mpuku Dawudi n'ayingira empuku n'abeera eyo n'ayita ne mu mpuku awasooka n'agendera ddala wansi gy'esembera kati Sawulo abeera anoonya Dawudi amunoonya alina abasajja 3,000 olubuto ne lwekyanga oba yali yalalidde katogo oba binyeebwa oba bijanjaalo oba maggi nange simanyi olubuto bwe lwekyanga n'ayagala abeeko bwe yeewogoma Bayibuli egamba abikke ku bigere anti kezitogira bwoti obikka bigere n'ayagala abikke ebigere kaakati bwe yayingira bw'ati agire kuba ye teyalina kimotoka teyalina kimotoka nga Sawulo w'e Uganda. Sawulo w'e Uganda alina ekimotoka azunga nakyo everywhere. Okitegeera kaakati aba ali awo mu mpuku agira bw'ati abasajja ba Dawudi ne bamugamba jangu olabe wuuno Mukama amukuwadde nga Mukama bwe yakugamba nti ali kugabula omuntu mu mukono gwo jangu omulabe wuuno jangu dduka Mukama amutuwadde alina abasajja 3,000
naye mu mpuku aliyo yekka abasajja bo bamulinze bweru kubanga balowooza ekinaatuuka ku mukama waabwe kiri bweru wa mpuku kyali munda mu mpuku bannaye mmwe muve ku Katonda aliyo yabisse ku bigere bw'ati ali mu gganduula ly'obwakabaka ne bamugamba jangu omulabe wuuno Sawulo Dawudi n'abagamba mumuleke temumukola kintu ne bamugamba jangu tumufumite jangu bandi mubuzizaawo n'omulambo ne gubula Sawulo n'omulambo gwali buze abasajja be bandi baddeyo nga bagamba mukama waffe yalidde kubusi mukama waffe leero teyanywedde Labani anti kasita olya kubusi onywerako Labani simanyi alina omubogoya olubuto ne lugondagondamu kasita toliirako omubogoya ng'owedde bandi zaawo nga bagamba leero kubusi zaamukutte zitya teyanywereddeko tuzzi teyanywedde tuzzi tumala kati mwe abatamanyi kubusi ffe abawano ffe tumanyi kubusi okitegedde Dawudi n'abagamba mumuleke wabula Dawudi n'agamba kamulage Dawudi n'akwata ku kirenge ku kigundi n'asalako ekitundu n'akisigaza ono lwamala okubikka ku bigere n'atambula omuwumbo n'aguleka wali n'atambula n'agenda anoonya Dawudi kati Dawudi ayimirira eruuyi oluvannyuma n'amubuuza naye Sawulo onoonyeza ki nakukola ki alina abasajja be onoonyeza ki nakukola ki nze nga sikuyinaako buzibu onoonya okunzita nakukola ki naye senga mbadde nze njagala nga nze nina omutima ng'ogugwo olowooza obadde osobola okumpona n'amugamba kebera ku bibegabega byo oba olinako nnyota z'owajjeno agenda okukola bwatyo ng'ennyota tazirabako yamugamba kyuka otunule emabegawo okebera oba ekigundi kyo kiwera agenda okukola bwati ng'ekiteteyi bakisazeeko ekikanzu ky'obwakabaka nga bakisazeeko n'amugamba okiraba omanyi gye nkijje senga mbadde njagala okukola ekintu sande kikukoze naye nze sirina omutima ng'ogugu Museveni tusobola okukola ekintu Museveni buli w'olinnya wonna weetaaga change ne mu nnyumba yo weetaaga change His Excellency yakyogera bamukubye emiga emiyitirivu awo nga yakava mu America n'agamba he is feeling the wind even in his bedroom he's feeling the wind of change ako nakakwata mu luzungu oluka he's feeling the wind of the change yamugamba olaba omanyi wenkisaliddeko Sawulo n'abuuza mwana wange Dawudi okoze eki ng'olina omutima obutanzita Museveni buli w'otuula nzi kino nkyogera omanyi nze kati bwe mba nkola vidiyo zino nzikolera Museveni era njogera naye nzi wano bwe mba mbalaba ndabawo ne Museveni mwali andaba bw'aba tali wajja kundaba akawungeezi kuba kati eyo order ovuzadde nze pasita we nze muwe ekigambo era oyo omwana agenda kukyuka nze ndi kitawe mu Katonda kati nze kitaffe mu Katonda wa Museveni omutuufu wamma Museveni kyuka wakyaliwo chance tetwagala kukola kintu bwe tuba tusobola okujja n'enjogera nti Museveni agenda kukuba Museveni ekintu ekyamu wulira ekiriwo Museveni bukyanga atandika tazzangako pulaani y'emabega abamanyi likodi ze abali naye kandi agamba bw'ati tazzangako pulaani mabega this is his first time okusala endalinga okukola wizidwa n'agamba no ekyo tukiyimirize kati Museveni tusobola okukola ekintu kubanga bonna b'oli nabo baagala change ekyo kankikubuulire otuwa obutwa naye Museveni tusobola okuwa obutwa naye tetwagala bulamu bw'okuyiika mu ngalo zaffe Katonda yaba akutwala mu destination gy'ayagala ye yennyini akumalirize tetwagala musaayi gwe okuyiika mu ngalo zaffe tusobolera ddala mbabuulira ensi eyagala change naye State House eyagala change ebisenge bya State House byagala change obuliri kwe yebaka bwagala change batudde Muhoozi n'amugamba otutikka omulimu omuzito ffe tetubeera wano wabula bye twogerera wano bye bifuluma ekizibu kiri wano muggwe Museveni awaka awo baagala change okusinga bw'okisuubira ffe tusobolera ddala okusala ne ku kijwenge kyo
lwe mwateesa okuba embase ya ttaki mwali basatu naye byafulumira kata why za state house ekukooye state house ng'ennyumba eyina amatu ebisenge birina amatu state house ng'ennyumba n'ogiberamu emyaka emeka emekolowoza yo tekooye ate ng'ekimanyi nnyumba ya ggwanga olina okugenda omuntu omulala najja naye ekooye kati eyogera ekooye okubika ebyama Museveni tusobola ddala okukola ekintu obusobozi tubulina towakana tubulina okitegedde muganda wange naye nga Dawudi bwe yakikola Dawudi yatugaana okikola wabula ye gundi atugaana abasajja ba Dawudi bamugamba bwe bati jangu tumukola ekintu kuno wano omanyi omuntu okusanga ng'oggyemu empale kyekitegeeza akuwalabanya nga tosobola nakuba nduulu kubanga ne bali abali waggulu eri bagenda kujja bakusange nga toyambadde empale osirika busirisa omugamba muganda wange ndika muganda wange lwaki onkola bwoti abaana baagaana omusajja Dawudi yagaana okukola Sawulo ekintu yamugamba Sawulo mumuleke Museveni tulina obusobozi kyova olaba twagala SFC yo yennyini gye watendeka ekwekolera ekintu Dawudi Sawulo yasaba owa SFC bisasi yamugamba nzita mwana wa taata gwoba onzita nnyamba tetwagala musaayi okusigala ku NUP no omanyi omusaayi gulondoola Museveni otuwadde obutwa naye ffe tetugenda kukuwa butwa naye tulina access kukuwa obutwa gwe ne bw'onooteekawo omwana wo ayagala kyenyi ne bw'onooteekawo omuzzukulu wa mukoddomi wa kkojja wa baba wasengaawo ayagala kyenyi nkubuulira juzi wagenda ne weefumbira simanyi ebimonde by'ebikuta n'obifumbira mu nsuwa biki byonna bisoboka kubanga era ne weewabireka okugenda ku independence n'okomawo n'obirya nawo nalabawo nze mbeera mu State House awo nga ntambula waliwo Museveni tusobola ddala okukola ekintu nkubuulira mazima ate gwe gwasinga okimanya kubanga bye twogera obimanyi nti no wabyogedde katolowooza mbijjawa mbeerawo Dawudi yagaana Dawudi n'amubuuza naye Sawulo mazima ddala n'obonyaabonya nze bw'onkompeyalinga ku ggwe nze ndi mbwa enfu onoonyaako ki masikini enkukunyi obukukunyi ogyagaza ki Museveni mazima ddala enkukunyi embwa enfu macete embwa enfu ogyagaza ki sikayisooje enkukunyi embwa enfu Museveni lwaki obanga omuntu atasoma Bayibuli ate ng'otera nnyo gikootinga naye embuuza Kayanja yakusomesaamu byawandiikibwa byawo biri byokka by'osobola okunyoola ng'otubbye byokka nze nga alonda abavubi nennonda abavubi nedda Sawulo yagobako embwa enfu embwa neemubuuza kati nze ndi mbwa nfu lwaki ogoba sikayisooje embwa enfu ne bannange Bayibuli esomesa n'amugamba kakati mazima ddala embwa enfu kyevudde tekuluma na kukuluma ebadde esobola okukuluma naye tekulumye ekyo kyawandiikwa kiramba nti ndi mbwa enfu mu maaso go onjagaza ki so namuga munnange ebirowoozo ebibi biva mu mutima omubi nze ogwange mulungi Museveni ffe emitima egyaffe minungi tegivaamu birowoozo bibi naye tulina access ku bulamu bwo nkubuulira kino sikulimba Museveni twakwetoola nga bwe wali weetooloola opposition bwe tudduka mu FDC tusigala mu territories zo ne tugenda kewa Mau tuli mu territories zo ne tudduka kewa ni mu territory ezo zonna territory ne tudismantlinga opposition ne tuzimba opposition endala empya kati weetooloolera mu territory Museveni ali mu territory ne bwokkirira mu mpuku okubika ku bigere tusigala tukulaba genda osome ekyawandiikibwa ekyo ne bwogenda luli nakugamba waleeta kapeti eya leather erina obugundi ng'obwapuula n'ogiteeka mu kiyigo gy'onaabirako bw'oserera tokuba omutwe ku tiles Museveni tukulinako access waliwo ekinigeria kye nalaba omwana yali ayina effujja abaana nga beerivenjingako kino ekirenze ekito kye ekyagizannya nga beerivenjingako ng'ono alivenjingako ono n'atwala amazzi okunaaba munne n'ayita eno oba yagayiwamu mu nnyango oba yagayiwamu asidi
ono najja okunaaba kyegamukola omubiri gwonna bamuddusiza mu ddwaliro bimusiiwa ne bamusabika yina ng'alinga ayinidde omuliro ekyo ekinigeria mwakirabako Museveni tusobola okukikukola ng'oli mu kiyigo onaaba n'ogenda okudda bwoti ng'ondaba mu kirooto ekyentisa nga madamu Nambooze n'ogamba ono si mutabani wa Katongole nga yenze wallahi Museveni tukulinako access ng'ovudde mu byaki okusinzira ku byafaayo Museveni withdrawing ng'ako pulaani n'agamba nti eyeeyimirire pulaani eyimiridde ku luno n'agamba temukuba Congo ebbomu ziyimirire egundi eyimirire tusooka okulaba information eyitawa kati ze Museveni wamma leero kankuwulire information weeyita you're not safe bannayuganda baagala change by the way Museveni tukulumirirwa lwa nsonga egi Daudi yatugaana basajja ba Daudi bamugamba otyo tubonaabonedde ebbanga wuuno Daudi okubakakasa okubakkakkanya bagamba nti mumuleke naye mazima ddala ng'olina abasajja 3,000 ekikugobya ka Daudi embwa enfu mazima ddala Museveni ddamulira mbwa nfu nkukunyi mutabani wa Katongole embwa nfu Katongole embwa nfu nkukunyi bambi ojagazaaki muka ASP nkukunyi mbwa nfu eri eyo kati oli abo omunoonya bambi nedda tukuyinako access ekyo kye kyakutula Sawulo n'amugamba Dawudi ku kyokoze tolirema kulya bwakabaka bwa Isirayiri kino kyonkoze kati mwe bagashumba bagamba mbuno tufumite Sawulo nedda tetugenda kufumita Sawulo fumu tetugenda kuta Sawulo atuwadde obutwa tufudde bangi abantu bafudde Sawulo tulina access ku byokulya byo tulina access ku byokulya byo tusobola okusalako ekijwenge gwe waŋŋambye wankubiddeko essimu n'oŋŋamba nti ku lw'omukaaga kyayi yawola nziti ku lwamukaaga ku Friday kyayi yakuwolako bwoti ng'otunulira ASP by band politics ne bazaayo kyayi ng'awoza gwe wakiŋŋamba ssebo wankubirako ku ssimu saakimanya omwana yakugamba weetereeze bagenda kusiba otukoze ebintu bingi n'olwaliro bikugoberera mwereka mbabuulire mulaba oyo omukazi Nabbanja mumulaba ebyo yetakulatakula bye yeefuula gundi simanyi ejjo yagenze Kiyinda Mitiyana simanyi okugenda okukola biki simanyi okukola biki simanyi olunaku lw'abaani n'ayogera simanyi mbunne gavumenti eri democratic baagironda Museveni ali mu kugula musaayi gwa Cipriano Kizito Lwanga gumugoberera agutikka egundi agitikka gundi oyo omukazi alinga Efalisi sibemu akaguwa ani Nabbanja ebyo ebibaasa Museveni ali mu kusasula musaayi gwa Cipriano ne Kaggwa ow'e Masaka era omukazi yeyogeza bw'ati ebintu abakristu ne bamutunuulira bafaaza ne bamutunuulira ne bagamba bannange raba omukazi naye Nabbanja olowooza abantu beerabidde nti mwatta Cipriano Kizito Lwanga ne bwe munagula omusaayi ddala ssente ezo ekibaasa kyammwe kye muzunza ekibaasa ekyo kirimu abachwezi ezo ssente musooke muzisabire oba mwandizizize bali mu kugula musaayi gwa Cipriano Kizito Lwanga Nabbanja aguteekako ebigambo atukakasanga bwe twalonda ate oba ffe twalonda lwaki otukakasa nti twamulonda gwe tuleke bwe tuba twamulonda it's okay bannange ndalabye mmwe abampikaapika tuwe obutambi bwa Ndabakoba yayimiridde mu Ekereziya n'agamba twanirize omubaka wa Mitiyana ono omuwala ow'eggonjebwa Joyce Baagala wabula mwe muŋŋamba tuwe obutambi naye bannaye lwaki mwagala okunkozesa ensobi ng'omukazi yagambye nti oli ye mubaka mulaba bwe tulina okugumiikirizanga ebintu kakati mbakubanga nabawadde ne mubitambuza ng'omukazi yakkiriza luno ntalo tugenda dulwana tuluwangule Nabbanja kijja wolosero kuba Museveni amanyi yakirongosaamu obwongo tekina kijja buzi ne kireeta ne kyogera ebyawa n'ebyawa tekimanyi nti Museveni ali mu alowooza akompaseetinga musaayi gwa Cipriano Kizito Lwanga
era kyo kye bawuleeta ne kireeta engalabi empumumpu yakyo eyagonja nkigamba era gavumenti nawulidde yagambye omuntu yenna ekitundu kyonna ekitawagira NRM tikigenda kufunamu. Njagala nkubuuze mukazi wattu gwe embwa enfu nawe oli mbwa nfu naawe onsobedde naye njagala nkubuuze gwe mukazi gwe ebitundu ebize biwagira Museveni yabikolera kyagenda bikolera kati mugenda kukola ki kye mugenda okukola kati kye mutaakola. Museveni teyazze eggulo yagamba nga bannange mulonda bubi ne mumpa abantu kye muva temuganyulwa mu bantu be balonze ne mugamba nedda tugende wa Kadaaga wayingira ne Kadaaga tugende wa Kadaaga tulabe yali ayinayo kimu kyokka kikaado n'ekikaado baakitwala ne mugamba nedda tugende wa Sekandi tugende wa Saamu Kuteesa waliyo amazzi abantu banywa amazzi n'ente wabula tugamba mwalonda bubi abasemujunganda mwalonda bubi ab'Ekyaddondo mulonze ono omwana omuyaaye temugenda kufuna mu projekiti. Mbuuza Kadaaga yatandika mu 8 mu emeka waliyo kyewuwo tekiriyo kati Nabbanjo tutiisatiisa tetugenda kufuna mu Museveni tumufunemu ki musajja wattu atalina kyayina naye beega akuba abantu bo mwafune ssente mu Bawarabu simanyi mu Bazungu. So Gashumba ndowooza naawe nkuzeemu munnange tetugenda kufumita Sawulo tumulaba tuminako access hajja n'abikka ku bigere nga tumulaba n'abibikula nga tumulaba tuminako access tetugenda kufumita Sawulo ekyo lwaliro mu kitegeere Dawudi yatugaana abamu ku ffe tukyagala nnyo twali tukyagala Dawudi yatugaana wabula amusalako ekijwenge n'amugamba akawungeezi wabadde ne gundi ne mwogera bwe muti ekijwenge okiraba n'agamba bannaaye empedde tamanyi we biyita wamma bannange nze mundeke neeyongereyo wano ngenze kwenanga bannange mwegendereze enanga mbabuulidde mwegendereze enanga yatulimbye obwongo bwa Museveni njagala musome Museveni ne poliisi ye ebintu byonna bye balimu bali mu kubi omanyi bw'oba onotta enswa gye bayita entunda ebuuka kawungeezi ssaawa 12 awo ekiswa kyonna kasita olaba nga kisaza amaaso okibikkako bulangiti ozimbako obuti n'obikkako bulangiti bwoti kibuukira munda enswa zonna n'ozikwata nga tewali efulumye. Museveni yakwata bannayuganda abali ewaka abakwata nga ntunda enswa entunda omanye eriyo ennaka eriyo embobya zino ez'okukubo waliwo ezegundi embobya zez'okukubo entunda za kawungeezi ensejjere za ssaawa 6 empawu za 9:11 ng'obudde bukya okitegedde omuganda n'enswa nakola ebyo n'empanika n'amagulu mu bbanga omuganda n'enswa omutwalo gwawasa nnyabo awo wobwo awo sivaawo kati wamma gwe wulira Museveni bannayuganda abakwata nga ntunda yabikako kibulangiti bagambye bwe bati era temufaayo abannayuganda mwatugamba mbu baabalabula nti bagenda tukuba bbomu nze kyesikkiriza si bituufu nze mmanyi yonna gye biva nanga n'atugamba temufaayo ffe buli kimu tukimanyi tewali ayinza tukuba bbomu ne bajja ne batukuba bbomu nanga n'atugamba bw'ati temufaayo si eno gye baalanga bino byawano byabaddemu bwoya bwa mbuzi n'emisumaali n'amasasi g'eggaali kano kabbomu kyemuva omulaba nga tekayina kyekakoze ky'amaanyi naye obwoya bwengeye bwe bwabuuse ne bugwa mu sigiri ne buwunya evvumbe konze kale enanga bwomye enkera najja n'agamba eno ADF owulira kakati sooka gwowulire kibwe bagambye bagezaako okubikkako entunda bazikwate bagambye bwe bati Abayisirayiri batandise okututendeka baleese abakugu mu bbomu Abayisirayiri batuwadde obukugu obw'amaanyi ennyo kati tusobola okulaba okudetekitinga omuntu ayina bbomu era batutendese wabula baatulaze be batendeka bbomu naye Abayisirayiri tebaabatulaze entunda bagibiseeko bulangiti ekibozibozi kitambule mu Uganda wakati wali ku ground ku stage za boda awo bagamba ba boda batambuza amawulire Isirayiri kakati yetendeka polisi ya wano abatujju babadde baagala tukuba ne Museveni yaleese Abayisirayiri mwalabyeko ku ticho mu Isirayiri naye NTV yo yakoze bweti bwe yajjeeko eri eggulire
netutwala ku lya university netulaga lecturer n'abaana nga bali mu lecture room ife gye tuyita classroom okitegedde naye wano baatulaze abayizi ba poliisi naye omuyisirayiri tebaamutulaze lwaki temwatulaze ku muyisirayiri atendeka poliisi ebyo mutabani wa Katongole temubimukwatiramu wabula enanga oli musajja n'agamba bwati okujjako mutugambe nti omuyisirayiri yabatendese online zoom lecture room zoom training za poliisi n'agamba bwati naye bannaye basajjamu enanga wasoma bali ku ntunda entunda bazikutte naye waliyo enswa endalu bagiyita mpawu empawu olufuluma bweti erumba mwezi zaagala omwezi bwedduka era oziraba waggulu eri ku mwezi bweziti empawu teyimirirawo yenswa esinga oyo ye mutabani wa Katongole nze bitemubinkwatiramu wamma gwe owulira n'agamba bwati batuwadde obukugu nti bw'olaba omuntu ng'atuuyanirira ayogera yekka ayambadde engoye ezitagendera ku mbeera ya budde ali awo ayanguyirira ng'atambula mpola nga bw'asooba nga bwadduka oyo yayina bbomu kati njagala mumbulire Uganda ani agenda okusigala kubanga omuyisirayiri yagambye bw'osanga omuntu atuuyanirira mumukwate kati Uganda bw'ogezaako okutuuyanirira gwe gwalina bbomu njagala bwebwo nno obukugu omuyisirayiri bwe yabawadde mbuna abagamba bwati bw'osanga omuntu mu kijaketi ng'ate obudde bwa musana kati ababodaboda mwenna muwedde kubanga mwenna mwakkiriza omutujju yayambala jaketi mu musana engoye ezitakwatagana na budde oyo aba alina bbomu kakati kabakwate bannayuganda omuntu alina ebizibu bye abaana bagenda kudda mu ssomero school fees tannaba mufuna rent amubanja bodaboda omusirikale yagikutte mukyala waali ku kitanda akaana akato kalwadde kalina embiro akaddako kalina measles atambula ayogera yekka kakati banayenze enkole ntya bananywa obuugi ate senga mbadde nfunyaawo yaawo mukene senga nfunye yaawo ekibbo kya mukene nenteekamu akatangawuzi nendyoka nkubiramu awo omudalasini oba ne banywa ebyo kuba kati okusanga ng'oyogera ebyo byotambula nze olunaku lumu maama wange yali ayogeranga yekka nemutunulira nga maama ayogera nembuze naye nga ndi mwana muto nene nebuuza maama ono abanga ayogera ki naye lumu obwongo ne bunzija ne ŋŋamba naye maama ono abeera avuma taata maama ono taata waba taliwo maama abeera avuma taata najja ne mugamba taata bw'oba toliwo maama akuvuma namuwaabira maama abeera akuvuma nambuuza abeera anvuma atya abeera ayogera obutonotono abeera ayogera yekka ng'ayomba kaakati namala kukula ndi ku bodaboda yange envuga njogera kaakati bannaayenza omusajja kati mba mbyogera nenzijukira mu bwongo bwange ojjukira lwewawaabira maama wo nti avuma taata neŋŋamba gunsinze ate nga maama takyaliwo neŋŋamba gunsingidde ddala weewaawo mu mukama waffe nawaabira maama namukolako ebintu bibiri byatalyerabira ne gyali taata yakomangawo kiro nga ffe twebase nga twamaze okulya twebase kati nga bwakomawo nga nange enzuukuka taata aba ali emmere n'ambuuza wire kiki tewalidde ennyama kunzi zaalidde maama teyakuwadde teyampadde ennyama teyampadde nze taata n'agamba bakuwa ennyama maama n'antunuulira konze wamma teyampadde taata n'ampa ennyama maama n'ayongera taata kubanga maama yagamba sijja gimuwa taata n'ampa eyiye kakati ate maama kimukakatako okuwa taata ennyama kati enkera maama nambuuza naye gwana gwe senga sinze nabadde nkuzaala wabadde tonzitisiza omusajja n'alyoka nsuna konze suna kungulunga munda sebusa yeegaaya ebyo ebintu bibiri tali byerabira ne gyali nagamba tampadde era senga si ye yali anzaala yali awedde kati nange ndi ku boda ntambula njogera nzekka ense nkutte Kampala ncunya simanyi wenzira nenjogera nzekka ekintu ne kinzijira nga ojjukira lwewawaabira maama namuwabira nno ndi mwana mutonze serabira ene memory yange nagano gitwala mu bikoola tekubwangako nenkijjukira ne ŋŋamba maama kino kye yali ayitamu maama kino kye yali ayitamu obeera wano
nobeerawo n'okuba plan n'ogamba kakati njagala nzimba ennyumba bamala okuzimba ennyumba ngikondo egundi njire ngikomerere njagala bweti ne bweti eyo n'ogimenya n'ogamba eyo n'odda kakati leka nsooke ngende nsuubula ebibwa ebizungu wemala okusuubula embwa w'abasajja mivule ezaale enkima ezaale embwa eyo ng'obyogera wekka byonna nenzijukira maama kino kye yali ayitamu okitegedde kati nanga bamugambye okusanga omuntu ayogera bw'ati oyo mutujju ate temwegaana kuba mwenna mwakkiriza nti omuntu ayogera yekka aba mutujju simanyi naye njagala mbabuuze taata yakutunuliranga bw'ati n'akubuuza wire ova kukolaki muva kukolaki muva kukolaki ng'akutunulidde akulabye oyina wire muva kukolaki wallayi nga mulina kye muva okukola olumu twali tuva kuwuga twali tuwuga omusajja n'awamba engoye zaffe naye yawamba amasaati netwambala empale zaffe ne tudduka ayagala tukuba ne tukomawo ewaka twatuuka ewaka taata n'atubuuza wire kiki olw'okuba yali yakimanyira tubeeraawo tetwambadde masaati biki wire kiki nga mulinga balina kye mukoze kati poliisi yaffe ye Uganda eyo element babadde tebagirina afande Katongole yagenda nayo Omuyisirayiri ye yabagambye nti omuntu bw'omutunulira osobola okumulaba nti oyo alina bbomu obwo bukugu baabo bawadde eggulu kati enanga wali otugumya nga mulina bukugu ki bwe watugumyamu nti tebayinza tukuba bbomu muli bakugu kati enanga otwokesa ate naawe weeyokesa ne gavumenti ogyokesa kati awo abatujju bayinza n'okujja ne batuba bbomu ezaddala ng'ovudde ku zino ezammwe era taata nomugamba tewali taata fetujja just tuva ku nnyanja kukima mazzi n'akanga omulala gwe wamma taata muzeeyi mugumya atusanze tuwuga atutte engoye zaffe kyova olaba natuuka ekiseera nga nze ebyange mbikola nzekka saagala bintu byakunjokesa ne balyoka bakubaffe ate baba bakyali awo nga ne muzeeyi mugumya ajja n'engoye Katongole abaana bano bajja fiira mu nnyanja omanyi gye mbasanze eri abaana bali mu kuwuga okitegedde kati enanga Omuyisirayiri taba kujja kutuyamba kubabulira nti omuntu ayogera yekka mu kkubo mutujju kati enanga bulijjo okuuma ki bannange enanga bw'omulaba adduka wabula n'Omuyisirayiri ekituufu kiri nti teyabaddewo abo abasajja Omuyisirayiri tayinza kujja ne batamutulagaako nti Omuyisirayiri waali ng'Omuyisirayiri aze okusomesa poliisi enanga n'atulaga ba student n'atatulaga Muyisirayiri ali mu kubika ntunda naye entunda empawuzo zaabuuka dda naye bannange enanga oli musajja nnyo kaakati n'alyoka yeetwala ne Jowero Ssennyonyi Jowero n'abagamba bwe muba munoonyereza mubeere independent mukole ku by'amazima munoonyereze ebintu mugyeemu amadiini n'ebyobufuzi mutuuke ku kituufu kubanga ebintu bye mukola tebigenda tutuusa ku kituufu enanga n'agamba bw'ati naye bannanga ab'NUP n'opposition musiimeeko ku kye tukola enanga tusiime ki nga watugamba tebagenda tukuba bbomu ne batukuba bbomu enanga tusiime ki nga bajja mu poliisi ne bakusosonkolamu IGP Kaweesi n'olwaleero tomanyi kikyafa tomanyi oba ekibe kyekyamulya tomanyi oba embwa ye yamutwala tomanyi oba kiki ekyamulya oba kavumbula masiga edda batugamba nga bwe tuva bwe tuti nga bwe tuva mu kiyungu tetudda mu kiyungu batugamba waliwo akasolo bakayita kavumbula masiga kabeerawo ku kiyungu mu oluggala w'ennyumba nga kajja mu masiga nga kayota omuliro era oba taata ye yaddanga ebweru nga amasiga agateeka eri n'eri nga gamba akavumbula amasiga kabaddemu tetuddamu kufuluma bweru kakati enanga tamanyi oba afande Kaweesi akavumbula amasiga ke kaamulya tamanyi wabula tugamba ffe tuguma agenda tukuuma tamanyidde ddala era ali awo oba alowooza afande Kirumira yagenda Nairobi akomawo enanga tamanyi enanga ripooti ezo ziri luddawa olyoka otugumye mbuuffe tugume nga mu poliisi ekintu kyazze mu poliisi nga kisooba ne kibatwalamu empologoma y'e Mogadishu bwe yali e Mogadishu yali seefu yamaze kujja mu poliisi ekintu naye kiki ekisomba epoliisi kiki ekisomba epoliisi ekigimalawo
ne mutulimba mbu yali yeesuuba kakati nze nga sigwa mbu yali mu katebe nga yeesuuba n'agwa nze nga sinnaba kugwa mwagula ntebe kyeze eza ttaloka eki bannange enanga yagambye tusiimeko enanga tusiime ku ki tuweeyo lipooti emujje mwaggusa tukusiime kubanga njagala enanga wamma otubuulire tukusiime ku ki mu mirembe tukusiime ku ki kubanga watuleetedde omuyisirayiri gwotaatulazeeko kale waakiri owuwo wali badde otugamba nti waakiri ffe poliisi twandibataddemu obwesige senga mwatwawulira ne mutugamba nedda Kaweesa embwa si ye yamulya ekibe kye kyamutwala naye temumanyi kyamutwala wabula mugamba ffe mugenda tukuuma nga nammwe ekibasomba temukimanyi buli gwe kitwala nga mugamba kiramujanye n'omulala ekimunona kiramujanye wabula temumanyi kiki ekiramujana kiki ekimututte tunaba tuli awo nga nenanga kiramujanye ate awo bagire bakomyewo Kayima agambe kiramujanye rest in peace kiramujanye bati nga poliisi yo nga bulijjo etandise ogw'okunoonyereza kale bannange musule bulungi mweraba tulinde lipooti ya kiramujanye kikomewo kino ne musajja watwani ono omulala ani bannange Onyango bakazi zibadde wali nyingi zitunda kabogoya muwagu 3-7 kakati bana muto naye kiramujanye kati enanga tubeesige ku kibasajja mmwe naye ddala kati kambabuulireyo kino ekintu problemu ya Uganda nzizeyo ku Museveni ate omanyi naye namusoma nnyo namufunamu PhD mu primary oyo gwe nakolako research wange gyali ku ssomero lyaffe primary school research yange gyeri mu library bagiyita library wamma mu laboratory wabula bana oba kati ate eri mu laboratory yo eri wali awali pipette ne banseni banda awe nagireka wulira Museveni kankubulira ekintu kati ekikutawaanya mu bukulembeze bwo abamawanga amalala mugenda ku nsonyiwagano ge mazima bw'oba oyagala obufumbo bw'obukulembeze bwa Uganda bukunyumire mu Uganda relationship yo ne Buganda oba ogimaze oba ogikubye empeta abakulembeze bonna kasita Buganda ekuva mu ngalo ne bw'oyongeza budget ya security nga Museveni bwe yagiralula simanyi ya doublinga wamma mu aba empire juu simple ne Andrew juu ulira bagitaimuzi nga taimuzi 7 naye obufumbo bufu Buganda bwemala okukuva mu ngalo genda obuuza obote Museveni olina access ku obote buuza obote genda akokola obuuza obote ng'ebyera byonna osobola okutuloga n'ozuukusa emizimu zuukusa omuzimu gw'obote ogubuuze obukulembeze bwakugendako buti ajja kugamba ekigambo kimu Buganda ddewo yeebake Sawulo yagenda Bayibuli egamba Sawulo yagenda eri omukazi aliko omuzimu endoole n'amugamba nyimusiza Samwiri ambuulire Samwiri yamugamba kimu yamubuuza onjiganyiza ki lwaki tondeka n'empumula enkya ogenda kuba nange mu magombe gwe ne mutabani wo Samwiri ne yeebaka genda ozuukuse obote omubuuze kubanga byonna obisobola omanyi olina tekinologi oyo akyankalanya ennaku zino nga tutandise okusaba Museveni emmandwa aziyita zikyajja olowooza yagambye mbu tulabika naffe tulina emmandwa si mmandwa genda ozuukuse omuzimu gw'obote omubuuze obote wamma njagala ombuulire kiki ajja kugamba ekintu kimu Buganda ddewo yeebake genda obuuza Amini ajja kukugamba Buganda ddewo yeebake noonya bonna genda ng'obanoonya kasita Buganda egaana ne bw'oteekamu ssente ezifaanana zitya ne bw'otuleetera nabbanja kiba kigenze wabula oyongera kutuuma ku ntuumo y'emisango gyo egiri kuvunaanibwa wabula to save your life to save your generation your DNA nkugamba bugambi musajja wattu
totuuma ku ntuumu ya misango tuleke nga tukyasobola okujjukirayo waakiri olunaku lwe wayimirira ku palamenti n'ogamba this is not the mere za change, this is the fundamental za change, not the mere change of the God. Waakiri tujjukireyo ekyo tukusonyiwe. Naye maama bw'otulekera ekiwundu ekibisi ne tujjukira Ssaabasumba kati senga wagenda tonnaba kutwala kati tugenda kuweza mwaka gugenda wera nga 4 siri lwerabira lwe watwala omusajja Kaliisa omusajja ow'essimbo nga 4 Desemba nojja n'ositukira mu muzaata egyo emyezi 2 siri gyerabira. Novemba 4 Kaliisa lwe yafa siri lwerabira. Kati Museveni totuuma ku ntuumu obufumbo bwafa nawe okiwulira ne bw'onootayimuzinga nalabye batematema budget office of the president needs za money simanyi obuwumbi 16 amaka g'obwa president is a state house kwegamba byonna babyawulamu za toilet of the president needs za money za kitchen of the president needs za money eyo yonna budget tugibalirira za motoka of the president needs za money. Kasejja yakomyewo yagambe bwati ku luno tugenda kwewola lokale bwaba ASP aziyina atuwole nkubira simu nkuwole musajja gwe. Kasejja yagambe bwati ku luno si ekizimu za lokale za loni za loko now chichi zachi is the office of the president, the state house of the president, then is the chicken of the president and the chicken of the president. Kwegamba sebo fe tumulundira n'enkoko. Kwegamba ebintu bya Uganda tebitegere bwe bakuba omuntu Museveni atugamba embizzi ze zissa omuntu ate nanga ye bw'ajagamba twakakwata abantu 28. Kwegamba tebikwatagana embizzi ze zitta bakwata abantu. Obufumbo bwafa abakyala baali ku BBS telefayina ne bagamba bwe bati munnange omusajja omwavu atalina ssente alina engeri gyawunyaawunya alina engeri yenna gyakola kuli ebintu alina engeri yenna kugamba n'omutuna n'owulira nga n'amaaso gakuluma naye bannange omanyi gwe omusajja alina essente owulira nga oyagala obeere n'ono omusajja ne bwatanabo tuyagala agende mu kiyigo kunaaba ng'omusajja alina ssente kati Museveni Buganda bwegenda obukulembeze bulina engeri gye butuuka. Mwe bannaye mumwereka mbabuulire wali abakazi puroguramu kasukaali puroguramu ki natunulira abakazi balina ngamba mukama mpa ssente mpa ku kasente si kulwanga mpunyira mama Ebeni mbu omusajja alina bwawunyaawunyaawo n'omutunira n'ogamba kakati ono ne bwe yeekuba perfume n'awunyaawunya kuba talina ssente. Obufumbo bwe bufa buba bufudde. Kati Museveni ali awa yiya ebintu byonna bigaanye. Museveni natandise nkugamba tukuinako access but tetwagala kukukola kyotukola. Revenge ya Katonda. Daudi yagamba tusigenda ku revenge nga Katonda anaakulivenginga ko musajja gwe. Ekyamazima Museveni nkubuulira bambi mukwano Kyagulanyi yakwetooloola nnyo. Kyagulanyi yakwetooloola buli weekyusiza mu territory ze nga bwe wali watusiba luli buli we twetoola kati ne bw'oleeta za red za kaadi eganya okukwatayo batugamba weeks ezi nga Museveni avuddeko kati tubanoonya tetubalaba naye mbuuza red card mwaddawa besi gye tukuwa red card ove mbyobufuzi ate gwogikwata olwo simanyi mbuno red card waliwo omusambi w'omupiira gwe nawulidde kani bamuwadde red card n'agijja ku liifu bamusibye simanyi emipiira 10 simanyi baninze sente meka simanyi asasule sente meka simanyi emipiira 7 kukwata ku red card besi gye tukuwa red card kuva mu kisaawa ate naawe okwata ku red card ya liifu ogamba okolera abantu ffe tukugoba tukugamba tuula ate naawe tuula ng'okyalimu akaniguusa tuula nga tukyasobola okujja tukwebuuzeeko otunyumize. Nze ne Museveni twali tubalimba luli yali tankuba twali tulimba obuzzi buli bwe yali anfuuyira just bwali bwakugira bugizi abantu obitunnyonnyole tubitegeere naye leka kututama tubeere nga tetukyasobola nakujjawo kukubuuzaako kintu na kimu. Mujjayo red card ffe twakuwa red card ate naawe ogaba red card
omuzanyi tokwata ku red card liifu yagikuwa abantu be basalawo be baliifu bagambye genda owummule ate bajjako red card ogiraga mulala. So munanga obufumbo bwa Museveni ne Uganda bwafa bwe butyo wabaawo ekintu ekyonoona obufumbo kasita bugira kugwe ne bufaanana otya ne bujja otya. Omanyi waliwo ebintu ebimu ebyokukaka mukase nnyo ebintu naye ebintu biganye. Nabagamba wano mulabe ekintu kye nabagamba wano ku mbaga ya Nubian eri muddeyo muwulire gundi eyo gye nayogera. Nabagamba olwo olugoye Babi lwayambadde Nantaba makula ino dwambalako mugende mulabe Nantaba yalutungisiza nalwambala ne bujingo mbo ne bakola ebyomukwano tebyanyumye nabagamba bateekwa bikola naye mbu yayambadde nga Kyagulanyi tebyanyumye mwabirabyeko byaganye okunyuma sibu naye yalutungisiza olwa Babi tebyanyumye. Omanye ebintu ebyokukaka tebibula. Nkugambye bwoba oyagala ebintu ebyokukaka tunuulira Nabbanja atambula mu ekereziya ali mu kugula Sipuliyano Kizito Lwanga agulwa bubaasa mukazi gwe basooka ne bateekawo gundi ani ono omusajja ono ow'egindi ani ono w'esseeta simanyi biki Muyingo n'agamba oyo minisita talyanga ku nguzi oyo minisita mutukuvu ne bw'omulaba dduka oyo minisita tetumulabangako si yoli Lugunda eyalyanga enguzi ono talyanga ku nguzi okikakasa musajja gwe. Ebyo byonna tubiraba temukyasobola kusanitizinga kintu neki kuba twabategeera nnyo. Olaba mutulimba mbuno Isirayiri etendeka poliisi ye Uganda. Isirayiri erirudda weetonde ya zeddi nga temwagitulaze. Mwe basajja mmwe ne mutatulaga kyova olaba ekyo kye nagumirako temuyinza kutwala Lumbuye Uganda ne mutatulaga Lumbuye nga nero mwatulimba mwatufunira yawo omusajja afaanana Lumbuye omuntu omunankubira essimu nangamba ticca ne bamutwalira mu bigere nga tayambadde nangatto ne mubuuza naye gwe mukyala gwe kakati bamwambaze engatto tumwambaze engatto tumuweereza agende e Uganda gwe kyakulumye kuzzaayo Lumbuye ng'ali mu bigere. Yagamba yiyo mwana w'abandi mu bigere n'alinnya ennyonyi mu bigere ne mubuuza kati bamwambaze engatto bamutwale. So batufunira yawo omusajja ekifaananyi kitambula over ali Uganda. Lumbuye atuuse abo abasajja awo we nabagambira owanga ali Ttaki kasita bwakyanga ekifaananyi kye batulaze kirala nabagamba owanga ali Ttaki taliyo owamwe yafa owamwe mwamulaba nako ne ku mpingu omusajja ng'afaanana Lumbuye naye bannange gavumenti terina kyetakola era tekibagaana nkya kukwata Bajjo ne bamufuula Omuyisirayiri ne batugamba Omuyisirayiri nga Bajjo yali mu kutendeka poliisi oba basajja mivula nti alina emmundu alina ekijaketi ky'amadowadowa yagamba ngenda kuba Bobi Wine essasi tumulinda tumulabako. Basajja mivule yagamba bwe nkwata ku Bobi Wine muwedde. Kanise buli kintu mu makanisa bakanika bukanisi mu sekita zonna bakanika bukanisi ne muddira budget ne mukwate naye mbabuuza bantu mmwe budget office of the prime minister naye mbabuuza tuli mu lockdown eggwanga teritambula buli muntu ali ku lulwe budget sente ezo zonna ze mutwala zaaki za chichenuvu za president okusimanyo buwumbi 16 bwaki za office of the president za what of the president byonna president atukola tuli mu lockdown tewali kikola education simanyi mbone yagala health yagala mbuuza mbune ministry of transport naye bannange mbuuza ministry of transport government ya Uganda eina transport business awe Uganda mwina motoka ezammwe zitransporting abantu mwina basi zammwe TTC simanyi UTC byonna mwabitunda kati ministry of transport transportinga biki ebyo bikolebwa nga government eina basi zaayo omuntu asobola okusasula siringi 7 n'alinnya n'agenda ekisoro kunusu mutwalo nga bano bo batwalirawo 6,000 government negamba mutwalo oli waddembe okulwawo ogende neya government oba oli mu bwangu olinye uba
ife gye tuyita Karua. Kakati mbabuuza, Ministry of Transport etuyamba ki mu Uganda etransportinga ki? Mbu naye eyagala buwumbi, zonna zimaliriza zigenze walutabayisirwa. Ezo zonna kulwanyisa Daudi embwa enfu enkukunyi, zigoba Sikayi Soja, zigoba Bobby Yanga. Bayibuli gambye ez'ombwa nfu bambi. Kasita President kasi omukulembeze atuuka ku kugoba embwa enfu ng'omanya yava wali embwa bweyotera, kati ali wali gonja waakalira. Omanyi gonja waakalira ate awo embwa tetuukawo. Kasita ebintu bituuka wali gonja waakalira ng'omanya kati ate ye embwa ebemekese emmwanyi. Wamma Museveni tukulinako access ku buli kimu, but tetwagala kukola kintu. Katonda y'abaawoolera eggwanga. Mwe bagashumba batugamba tumufumite, nedda. Tetugenda kufumita musajja akyabisse ku bigere, katumuleka asitukewo waatudde. Tujja mulaga nti ffe tulina ekijwenge ky'olugoye lwe. Tusobola okumanya bye yayogedde ekiro, tusobola okumanya ebiri ku lupapula. Nkugambye bamuleetera lipooti ne bamugamba kiwedde, kasi munnakibinga obutwa bulidde. Nenzija nenkyogera, oyo omusajja simuyinaako access mazima ddala, sigirina. Video yange ey'okusande basooka gimuwera mu mmotoka n'agamba njagirabira ewaka. N'atuuka ewaka n'agiteekako kyayi n'awola. Yakusande yakumeka lwe nayogera ku Kirumira nga mubuuza Kirumira yajja n'okubuulira kiti wamuwa bukuumi gwe wa ADF. Oyo omusajja Jamiru mukulu yatugamba Museveni yatufacilitatingira emmundu, aba ADF yabawa emmundu atuwa ne ssente mansire. Museveni atugamba owa ADF ye yatta Kirumira, Kirumira yatugamba Kayihura ayagala kunzita. Kati ani owa ADF? Wabula ebyo mu birimbe wabula ali ku ntunda yagibisse, entunda agibisse. Era babagambye temufaayo emitima gye babeere wamu, abanywa munywe kubanga entunda tugibisse. Abayisirayiri batekinze ova, babanza tubuulira obubonero bwonna bw'olabirako omuntu nga ayina bbomu. Bannange enanga oli musajja, enanga oli musajja. Naye ku mawulire agaddako mutulage ku Muyisirayiri. Bwe mutatuleetera wano omuyindi oba omubangali, Abayisirayiri tubamanyi bwe bafaanana. Wamma abalungi Mukama abawa omukisa, katusabe nve mu kifo kino ate ngende nkola ebirala, kubanga Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero. Mukama weebale nnyo okutuwa ekigambo kye ekitukuvu ebyawandiikibwa Bayibuli namu. Mukama otuwadde access ku Museveni. Tumulinako supremacy, ffe tuli waggulu. Buli walaga tumulaba, ne bw'aba agenze okubikka ku bigere tumulaba nga Dawudi bwe yalaba Sawulo ng'abisse ku bigere. Naye ffe Mukama tetugenda mukola kintu. Mukama ffe tetugenda kukwata mundu. Waliwo abagamba over twewandiise mbu omusajja omu yayimirira eyo simanyi ye kiki, yagenda n'agenda agamba ffe tugula mundu, ne gwe bawa ssente ogule mundu n'atema ne ssente n'azibba. Wamma ffe Mukama twagala obuyinza ebyaddala, twagala okukyusa Isirayiri, twagala okufuga abantu bo mu mirembe nga tewali muntu waafa. Naye Mukama Sawulo ali ku bantu agoba, ali ku Dawudi, ajjawo Beyira akwate Dawudi bambi embwa enfu, enkukunyi obukukunyi, agitaddemu ssente atambula n'abasajja 3,000. Bayibuli yegamba abasajja 3,000 be yawandiika okwetoloola Isirayiri yonna. Buli ggwanga yalijjamu omuntu n'afuna abasajja 3,000 ali mu kugoba embwa enfu. Naye n'amufunako access, amuggyako bujja mawulire. N'amugamba nakusanze oli wali osala ezzike n'enkuggyako eki, n'amugamba olaba. Oyo omusajja abaaga ezzike n'amugamba olabye, sina kye nakukoze naye nakulabye.
mukama okuwoolera kukwo era mukama tuyambe buyambi ekyekikemo tukibuuke kubanga tuwulira nga tuboyiringa mu mitima gyaffe. Mukama tuziise bangi, emitima gyaffe gijjudde, mukama tupaakinze tuwulira tujjudde, naye tetwagala musaayi gwa Museveni kuyiika mu ngalo zaffe nga Dawudi bwe yagaanira ddala okuyiwa omusaayi gwa Sawulo. Dawudi yagaana. Dawudi si gwe gwali bugenda okusooka okuyiika. Yali yayowadde ogwa Goliyaasi. Yali yamala dda okuggyako omuntu, yali yamala dda okugjawo eyali leader of opposition emyaka 20 nga ye yamusiimuulawo. Kisobokera ddala okukwata n'osooka n'okwata Goliyaasi n'omukuba ku ttaka, naye n'osonyiwa Sawulo. N'omugamba gwe Sawulo nkusonyiye busonyiyi. Mukama oyo omwana yali yatta empologoma, oyo omwana yali yatta eddubu, n'agamba gwe Sawulo omusaayi gwe teguyiika mu ngalo zange. Kisobokera ddala kubanga omuntu ajja kugamba bambi kaali kato kati okuyiwa omusaayi ogwa Goliyaasi gwe waguyiwa. Goliyaasi gwe wamugja waawo mukya, gwe wamugjawo emyaka 2 nga Goliyaasi atuukuumya awo e Uganda. Nga buli lunaku atusuubiza Goliyaasi gwe wamugjawo. Eyajjawo Goliyaasi yagaanye okugjawo Sawulo. Revenge eyina eya Sawulo ya Katonda. Mukama Sawulo tumuyinako access ne ku byalya ne ku byanywa, naye tetugenda mukola kintu. Mukama gwe oba owoolera eggwanga. Kati ne wayita emmandwa tezikyajja, ali awo ebintu byamusobedde. Weebale nnyo Mukama, wamma tweyongere okusiiba n'okusaba nga 7 tulinayo okusiiba. Tugoba bachwezi mu Uganda nga 7 tulinayo okusiiba n'okusaba. End of month tusiiba ennaku 3 ezisembayo. Era nga 3 January tujja kuba mu kisiibo. Ezo ennaku enkulu tugenda zisiiba 29, 31 December tujja kuba mu kisiibo. Abaagala eggwanga lyaffe tujja kuba mu kisiibo. Mukama gw'ogenda okugjawo Sawulo, tetwagala musaayi gwa Sawulo kuyiika mu bibatu byaffe. Omuntu waddeko access. Waliwo abasajja bamugamba Katonda kye yakusuubiza kino jangu omulabe, wuuna abisse ku bigere. Amugamba mumuleke. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Tusabidde abalwadde bonna, tusabidde bonna abanyigirizibwa Mukama. Waliwo omukyala alwalidde emyaka 5. Mukyala gwe birungi tukusabidde mu linnya lya Yesu. Mukama akusumulule, Mukama akujje ku kiriri, Mukama akulongoose. Ababadde bagamba ogenda kufa, ababadde balaba nti tokyaliwo, mu linnya lya Yesu tukusimba buto. Awabadde obulwadde tuzzaawo obulamu, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Katonda wa Wameri akusisinkane, Katonda wa Muwanguzi akusisinkane, Katonda wa Ssaabasajja Kabaka akusisinkane. Abantu bawonye. Katonda wa Seggirinya akusisinkane. Mu linnya lya Yesu awonyezza abo bonna, naawe akuwonye mukyala gwe n'abalala bonna. Mukama abalwadde bangi basisinkane obawonye mu linnya lya Yesu. Katonda yasanga Ssaabasajja Kabaka nga akkirira agenda, nga ddala agenda ensi nekkiriza nti agenze, ababika ne bamubika. Nedda Ssaabasajja Kabaka tafanga ate tajja kufa, wali mulamu. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Tukkiririza ddala Katonda nti byonna abisobola. Mukama ne Sawulo tumukukwasa. Twagala gwoba weetwalira Sawulo paka kussa omukkago ogw'enkomerero. Sawulo ye mwetwale. Mukama tetugenda kuyiwa musaayi gwa Sawulo. Ne bwe tumufunako access, no, tetugenda mumukola kintu. Ye yennyini akyekole. Bayibuli egamba Sawulo yasaba n'agamba bane munzite. Sawulo ali yali mu kutya, buli ekiyita wakitya. Nedda Mukama Sawulo gw'oba omwekolerako, kubanga ye omusaayi gw'abantu. Nayingira ne mu ofiisi yo najjayo abakozi bo. Muzaate omukozi wa Allah. Sipuliyano Kizito Lwanga omukozi wa Yezu. Mukama Yona Lwanga mu ofiisi yo n'agirekanga mazima ddala agisosonkoddemu abantu. Mukama omusajja ono akunyoze nnyo nedda. Mukama omusajja ono n'agenda e Masaka n'ajjayo kaggwa. Nedda Mukama omusajja ono oyina w'omutwala. Tujja mulaba ku nnyanja waggulu ng'ateeyenga. Mu Red Sea. Mukama ekyo kyokka kye tulinze okulaba.
ffe tetugenda kuyiwa musaayi gwe okulivenjinga kukwo mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza era tujja kukuweera obujulizi mu kibiina ekinene abantu n'abaana baffe tulibagamba nti abadde Katonda atuggyeeko Sawulo mu linnya lya Yesu. Amiina. Abalungi Mukama abawa omukisa. Gwaleero gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza tusabye. Amiina. Mukama abawa omukisa. Nerabiddeyo ekintu kimu, nkoowoola abaana b'abalwanyi mwenna, abaana b'abalwanyi nga kitaawo yazirwanako enkyanja ku kizza nsobole okirambulula obudde bugenze, mujje twegatte tuggyeko Museveni. Nze njagala kategori ezi abaana b'abalwanyi n'omuntu ng'omanyi oli Munyankole, mujje tukuŋŋaane tuggyeko Museveni. Ffe kitukakatako okuggyako Museveni. Abanyankole Museveni yatwekwekamu, ekyo bajja kukituvunaana bw'aba si waffe. Lwaki twamukkiriza okutwekwekamu atugyemu atuvumise? Abanyankole musituke, abaana b'abalwanyi musituke, tutereeze ensobi bakitaffe ze baakola, tuzitereeze. Mmwe kategori bbiri musituke tujje Museveni e Uganda, naye tetuyiwa musaayi gwe. Ekyo kyo Bayibuli yekyogedde. Naye ku buyinza njagala tumunyigirize tumutuuse wali gonja waakalira. Kuba kati kirabika akyali wano embwa weeyotera, naye tumuteeke wali gonja waakalira. Abanyankole wamma musituke, ensi ereme okutukyawa, ensi ereme okutulaba obubi. Tuveewo abamunoonya bamulabe mangu kuba atwekweseemu, naye njagala tumuviire. Buli muntu waali amulabe. Abaganda balina olugero, abantu bala mu bitooke bisalire tebyekwekwamu. Anti bwe babisalira obiraba eri neeri bakulenga ne bagamba gwokola ki mu bitooke, kubanga tebibikka muntu. Bantu mmwe Abanyankole mumuviire abamunoonya bamulabe, naye bw'ajja n'atutuulamu ne tumukweka n'atugyamu, ekibi kye kigenda tukwata. Nammwe abaana b'abalwanyi musituke, tusobola okukolawo ekibiina ekitali registered. Rabadobu style NUP people power sikiregistering, eyakiregistering ekikye tekimanyiddwa. Tusobola okukola ekibiina ky'abaana b'abalwanyi ne tukwata Museveni ne tumugja e Uganda ne tukollecting ensobi z'abakitaffe ze baakola. Mukama abawo omukisa wamma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerangawo bulijjo. Mukama abanjagalire. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'osobola okuwa pasita Muwanguzi, bambi mutuukeko okimuwe, awo nawo tuveewo mu linnya lya Yesu. Mbaagala nnyo mwenna. Mukama abanjagalire, abankuumire, buli omu Mukama akusisinkane nga okwetaagako bwe kuli. Sigadde nze ASP Asimuwire Bible and Politics. Tusisinkane enkya nate. Enamba yange y'essimu eri +974 33 93 9639. Mukama bawo omukisa. I sign out.